eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Okay, butereevu omulungi aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja ntwamusiza osibyeta sebo osibyeta nyabo na tetuli fenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalimagaganga program eno twogera munaffe ku nsonga ezigira mu maaso okuba nti munange zibeera mu nsi yonna naye nga ate tugenda mu maaso ne tugenda ebuziba okuzuwa Kaluma Nywera wava mu nsonga ezitali zimu. N'ensonga eyo nga bulijjo nsonga ku mawulire ag'enjawulo ate omala okuba nga ategedde ne tuva ate tugenda mu maaso ne tulaba Kaluma Nywera wava era mu nsonga zino. N'ensonga eyo nzikiriza tuleke mu ggwanga n'okusemazinga Africa mu ggwanga limeddwanga erya South Africa. South Africa jugenda okulonda kwaggwa okulonda okuggwa gavumenti yali muyinza tiyafuna majority vote kitegeeza nga lisobola kubanga efominga gavumenti kiba nti yegatta ate ne gavumenti endala eziriko opposition okukola kibayita unity government gavumenti kintabuli erasobola kubanga eddukanya South Africa. Abamu of course baagana okuba nti bayingira okuba nti basweyalinga balayira biseera ebyo okuba nti bakola gavumenti omwali ekibiina ekya Jacob Zuma ekipya ekimanyiddwa nga ekya Mukonto wasinziwe oba kiyite MK. Twalaba nate ekibiina ekirala ekya Economic Freedom Fighters ekya Julius Malema bo bayingira ne bagamba nti tebagenda kukkiriza ate ANC kuba nti yeegiriisa ne DA oba Democratic Alliance y'abazungu abo bazukuba nti bavuddeyo kuba nti bakola kibayita alliance yaabwe nti batwala efo byonna nga tewaliiwo abavuganya okitegeera. Kakati muganda nga atuuliriza ekyaddirira kyali kitya nti nno balina okuba bakola kibayita omukago. Ebibiina ebyegatta twalira bibiina byali by'amaanyi bibiri. ANC yegattibwako ekibiina eky'amaanyi ekyali ekyokubiri Democratic Alliance era mu kwegatta ne bakola gavumenti n'ebibiina eby'ebitinitini awo nga mukaaga nabo ne bweyongerako naye nga bwina butono butonotono. Kakati muganda wange kitegeeza nti nno bwemukola gavumenti ekintabuli olina okuba ne mulonda mwegabana ebifo mu cabinet baminisita bagabanya otya. Akati of course tuba tuwadde ebbanga wiiki ebbanga liwise kati liweze balina okuba nti gavumenti efuluma era etwogerera gavumenti eno ey'omukago yamaze okuba nti munange kati eyanjulwa president owa South Africa amaddwa nga Cyril Ramaphosa. So wetwogerera ekibiina kya ANC nga erega nno kyasuula oba kiyitanga majority mu kaluke bakuba mwezi ogwokutaano ekitegeeza nno kalibana okuteekawo kibayita Government of National Unity erina okuba nga munange mweri esookedda mu byafaayo bino nga luvudde ku biri ebyaluli that is Mandela oyagaba n'obuyinza n'omusajja oli amayiddwa nga Dick Clark yafuuka vice president oba deputy president biseera ebyo. Kati ANC oba ekibiina ekyo kiri mu bukulembeze nenkwadde nga of course ekyafuna bululu bukisobozesa okuba nti kikola gavumenti naye nga kyekibiina of course ekikola ki ekina upper hand oba upper say. So etwogerera ku posts oba ku bifo 32 ebya cabinet ekola cabinet ya South Africa erimu baministers ab'obujjuvu 32. Kati ANC erinako ebifo 20. Then ekibiina ekiddirira kibakola nakyo omukago ekimanyiddwa nga ekya Democratic Alliance DA naga nti ku bino ebifo jukira nti nti ebifo biri 32 bw'ojjako 20 wasigala ebifo 12. Kati 12 naga nti DA Democratic Alliance bagenda giwaako bagiwaleko ebifo 6. Then ebifo 6 ebisigaddewo bigenda kugabanyizibwa mu buno obubiina bw'efuzi obulala obutini obwabeyungako okukola gavumenti ey'ekintabuli. Era okusinziira munaffe ku that is nga appointments zino okuba nzitambula bwe zityo badde bano batutte ennaku nga banegotiating nga bateesa ani aga okutwala ki mbwera lumu Cyril Ramaphosa president w'eggwanga lya South Africa yava n'agamba bano aba Democratic Alliance nti bageza okuba ndi munange bate nti balinga abaagala okukola gavumenti ngi bonna benkana tebasobola kuba nti ekyo bakikola naga kiba kimenya ssemateeka nti kubanga nesi ng'ofunye ebitundu nga byenkanakana ne just olese ebitundu bimeka 22 nina ebitundu 4 ana mu kintu noga tojja kukola ki ojjale kwagala otwale omutemo gwe omunganze. Kakati nno jukira nti obuyinza bw'abano obuwagizi bwa ANC ebyaddala bwakendeera. Kakati awo wetuli era wetuli tambulira yo gavumenti bwetwe tambudde. Kakati ebiddirira baga nti DA tulinze oba enekola enedelivalinga jukira nti erimu basajja bano bakyerupe bibakola ekibiina kino ate nga baliko mu gavumenti eri yasooka eri tigomenya abantu
ebyabakikabbulu ebisebe bya apartheid. Kati government bakoze n'ekintabuli, of course bannaffe ba business community bo bajaniriza kubanga basingamu of course basajja bano bakyerupe n'abali obulungi bagaa nno tibeetaaga munange emberebebenena bagaa nti nno mubijja kuyambako mukibaita mu kukakkanya ebyenfuna n'okuba nti munange bitereera. Kakati awo wetuli nagaa nti at least isingako ddi okuba nti eri mu mukago guno dana okuleeta bannaffe bali aba mu konto wesinziwe oba EFF kubanga bali ebyaddala bali bagundi bagamba nti bagakuba muzungu ave mu South Africa. Kali bano na business committee egamba nti omugundi gumwakoze gamiji mwakoze ekintabuli afaze tambuli yawo bwe tutyo. So cabinet eno kati ebe tugeddeko ANC emuko ebifo byetutte ebyenkizo etutte ekifo ekyebyokwerinda defense, etutte ekifo ekyebyensimbi finance, mbozi n'ekifo ekimanyiddwa nga ekya foreign affairs, ensonga z'amawanga ageebunaayira ebyo ebisigaliza. Nakwale nga ANC eno juka nti ebadde evaayo egano gamatino bano waliwo ebayitwa okusika omuguwa nti ANC eno kaseeko twana ensonga zino ebadde jukire wagira nnyo kibaita Palestine era nga ebadde ekolokota nnyo kibaita Israeli okulumba Palestine wali mu Gaza. Era jukira ne minister eriwo ensonga z'amawanga ageebunaayira amayiddwanga Nalendi Pando bava munene bamukyusa ne Ronald Lamora baga nti no yaliko minister ow'amateeka mbeera bwe zityo. Akati yo bano bo abaddi bitugamba baddi Democratic Alliance akabiina kakebyo akabazungu akoze omukago guno bagambe nti no bo ebyabwe nga bo ekisooka baga nti no bagako bakontrolinga kibayita immigration okufuluma n'okuyingira eggwanga lino. Ekyokubiri bayoko batune kibayita public works emirimu gigabanyiza gyitya. Ekyokusatu bagenti no bagako balwanyisa kibayita obulyake mu ggwanga lino. Naye osinza ku munaffe akulembera ebyina kino kimayiddwa nga Democratic Alliance amayiddwa nga John Stine Hussein kiga nti no yagenda kuba nti akulira ministry ebyobulimi Ministry of Agriculture. Era eno sector kigambibwa nti ebyaddala bajesigaliza bajagalira ddala ensonga nti no erimu bakyerupe n'ebitongole biva ebweru. Kati balina okuba nabo beekuumira mu kintu kino sina kino okuba nimu ekibayita mu ngalo. Wadde ayogerako munange nga amakuba alonze cabinet eno President Cyril Ramaphosa yagambye nti no gavumenti ejja eno etulinde nate ebintu ebyokuba nga etunuulira byetineko kibayita essira yenkulaakulana ey'omugundo n'okuba nti munange gakuba nga eteekawo kibayita owenkanya mu bantu bonna ba South Africa. ANC binayo kamize negano kino kalubone kalungi nnyo kalaga nti no tutambula tulina tutuuse mu demokrasia mu ggwanga lino newankubadde nga bagamba nti nno ne bannaffe bano abaguddi nabaga nti no balungi nnyo efe babadde bino bibajja bakolera yani ne bagamba bagenda kuba nti bafuga bulungi nnyo okuba nti waliwo kibayita corruption na kubanga battira eriiso koyo nenanaba omuli w'enguzi. Kakati baga nti nebe byonna eyiriwo enjawukana eziri wakati wa ANC ne DA bajja baziteeka muti ebbali okuba nti enjawukana ze baziteeka ebbali bakole gavumenti ya South Africa. Akati nno tuba tunuulidde tulabe embeera eneebeera etya wabaddewo ekibayita okusika omuguwa wakati wa healthcare policy ebyobulamu tibigenda kuba bigenda wa mpozi baita black economic empowerment baga nti DA singa ogiwa ebyenfuna kiriza obagaana omuddugavu ayinza okuba tajja kubanga munanga afuna kibaita akalimu naga nti byenfuna katubyesigalize nga faba ANC tulabenga mune tutebisa abaddugavu ku saidi ate endala. So wetwogerera ANC era biteninze ministries ezenjawulo za gavumenti omuli eya mines omuli ey'ebyebusuubuzi mpozi n'enkyukakyuka amateeka gafuga kibayita ettaka mu kibayita reforms bakoze oba ezigenda mu maaso mu kaseera kano kennyini. Jjukira nti ANC afuna ebitundu 4 ate DA afuna ebitundu 22 ku 100. So munange gagende mu maaso kusaidiyo mu ggwanga lino limanyiddwa nga erya South Africa okuba nti bannaffe bagenda maaso okuba nti bagabana gavumenti mu mbeera bwetyo. Tugereko nate mu ggwanga limanyiddwa nga erya Israeli munnaffe atuwuliriza ki ekiriyo ku saidi eyo. Wuliriza ekiri mu ggwanga lya Israeli waliwo akatambi akalabika akatambula kalaga omusajja amagye ga Israeli gakwata omusajja omupalestine ne gamwambula engoye ne gamusa ku jiipu mu maaso wano ne gamusa ku boneti ne basoka bamuvuga ng'ali bwereere ate nga bamukubira amagulu mu masasi. Akati
wala abasajja abiri abalala bavuddeyo nabo Palestine nga bagamba nti nno bakoseddwa Israel ng'ekola kye bayita operations mu West Bank wiki ewedde akane bagamba no bakakibwa amagye ga Israel nabo bennyini okwebaka ku boneti ey'emmotoka zaabwe eza jipu z'amagye n'abavuga ku speed ya yiriri mu nguudo z'omu byalo begambye redde wala akatambe kade katambula ak'omusajja myaka 23 egy'obukulu bamuyita Mujahidi Abad Baras bamusiba ku boneti eya jipu ey'amagye ag'eggwanga lya Israel kade akatambe kamukutte nga abasajja bagenda mu maaso munenga bamuvuga speed yiriri era akatambe kayolekeddwa era bali mu kuvumirira katambula ku mikutu gyonna egy'omutimbagano wetwogerera ono amasijja nga Samiri Debaya myaka 25 egy'obukulu yadde ayogerako nga ali mu ddwaliro wali mu Jenin yadde yakola bannamawulire n'agamba nno yakubibwa emabega n'amagye ga Israel bali bakola operation mishoni kimanyiddwa nga Jabariyata bali musajja atu naye baka wansi omusajja ne gumuyitamu okumala essaawa then abasirikale ne bajja ne bamwekebejja ne bamukyusa wazizwa nti akyali mulamu ne bamukuba ebigala by'emmundu mu lubuto era tebakoma ku ekyo ne bamukwata ne bamusitula ne mukasuka waggulu ku jipu wano mu maaso ku boneti naga nti bamutuusaawo ne bamugjamu empale ze era ne bamugamba nti nno akwate ku mmotoka omusirikale ne mugamba akwata ku mmotoka n'amukuba feesi ekigala ky'emmundu mu feesi era namugamba omugamba nti kwata oba toyagala kufa naga nti nno nawuli akaseera kennyini nga muli angenda kufa nenga okuba nti nsaba essaala zange ezisembayo Samiri agamba nti no baavuga bakwata akatambi waliwo bali bakwata akatambi bakigira kigenda maaso nekino kyonna era nga biragira ddala sayatu bamwambuddemu engoye jipu edduka speed nga jipu eriko number 1 ku sides gye bamakinzeeko naga ekitundu kye baalimu ekyo tebasobola kutegeera budde na time we bakwatya akatambi ako then omusajja omulala nate era mu Palestine amayiddwa nga Hashim Iserit yageba namawulire yakubibwa amasasi emirundi 2 mu operation nyini yamayiddwa nga eya Jabrayite ate nate nina akwatibwa amagye n'akasukubira ku jipu yemu eyo eriko number 1 ne bamusiba yamuga kwata ku boneti mu boneti ngeyokya bitya nina agamba nti nno bamaze omukuba amasasi mu magulu takyadduka bamusibye ku jipu ne bamugamba nti kwata awo n'akwata ne basooka bagenda mu maaso ne bamuvuga nga jipu eyokya ngeyokya omusaayi gumugwamu bwawugana bw'alaajana nti emmotoka yali eyokya nnyo nga bw'okiwulira naye bagamba mbo tebawulira munnanga atuwuliriza ekyaddirira yagamba nti nno bino badde babikola bakozesa jipu y'abasirikale bano nti bagende ne bakusanga tolina mundu bakuba ne bakusiba ku jipu ne bakwetolooza buli nga buzannyo bwabwe okuga nti babeetamiddwa kuba bagoba akati amagye okusinza ku boogezi b'amagye aga Islamic Defense Forces bagamba nti emisango yonna gye bakoze tegiraga kifaananyi ky'amagye gonna ga Israel wabula bagamba okuba nti banoonyereza balabe kyavudde ku ki era bano abazizza emisango gino abakoze eneeyisa eno bakibajja bakwata oguna bakamuvi babonereze naye tebagambye kubanga bino munafa tuize bigera mu maaso wetwogerera mu kaseera kano kennyini kakati ebise bisinga tutuyana tugamba nti nno twebuuza ekibuuzo kimu nti bino bigenda kukomawa kaluma nywera bukyanga amagye agaba Hamas balumba abantu ba Israel nga 7 Oktoba omwaka ogwaggwa muganda wange atuwuliriza emirembe ekyagenda mu maaso twebuuza ekibuuzo nti no kaluma nywera avaawa wakati wa Israel bayita Bayudaaya ne Palestine bayita Bafirisuuti. Okyali mu program kaluma nywera. Okay, butereevu tukyali ffenna munafu atuwuliriza Olic Impact FM radio Lwasa Mayinja program kaluma nywera nga bulijjo omulangira Kalimage gange tukyatulina nate kaluma nywera wava wakati w'eggwanga erimaddwanga eya Palestine bayita Bafirisuuti saako ne Israel bayita Bayudaaya akandi tuze tulaba nate obwakabaka obw'enjawulo bwebujja bubeerawo bujja butambula nate nga tulaba abamu ku abo munange abaga nti nno tuli kuki naye tutunyende kyetugamba nti oba obuvo n'obuddo obw'entalo obw'okuttibwa obw'obukyayi obuteeyagala wakati wa Firisuuti wamu n'abannaffe amayiddwanga Abayudaaya nakulaga nti obwakabaka Bayudaaya bamakuba nti bumaze okuba nti busaanawo bwonna tebuliiwo buli wansi bafuuse abaddu bafuuse abalina okuba nti bali wansi obwakabaka obw'enjawulo era mu obwakabaka wetutunya kati
bwewakaka munange bwe tugamba nti nno ekiseera kituuse nti ekyabannaffe bali abaperusi kyaggwaawo nevuga ekiseera ekyabannaffe bali aba Macedooni jjukira yali wansi w'obwakabaka omayiddwa nga obwa Filipo owokubiri. Filipo afa, omutabani n'asikira entebe amayiddwa nga Alexander the Great ne n'akikwatamu nabanga bawamba ekibayita obwakabaka obwa Perusi babuwamba. So nebabeera nga batutte obwakabaka obwa Perusi ne butubuyita obwakabaka bw'aba Macedooni wamu mpozi n'aba-Greek. Jjukira nti nno Rede Alexander the Great yalimu emisaya ebiri mu Yonaani ate ng'ate mu Macedooni. Akati obwakabaka buti obwatambulanga kati omala okuba nti afa ng'avuddewo twaba ate bajenerali abaddawo mpola mpola ne malako okuba nti ekintu bakimenyaamenya naga nti oke obwakabaka bwe tugenda okuba tuteekawo nate bwa mirundi ng'ebiri nti tulina obwakabaka bwogera ennimi bbiri. Tulina Macedonia, tulina n'abannaffe aba-Greek mu mbeera bwetyo. Akati balekawo obwakabaka obwo bwe tuyiteeyo nga oyinza okugamba nti no Hellenski oba oyinza okugamba nti piriyodi eyo eyogera ennimi zino ebbiri zetwogerako ng'oyinza okugamba nti oke tutambulira kuki oba tuli ludda wa bw'obanga otandise okuba ng'otunuulira that is system erina okuba ng'etambula. So periods zizze zitambula nga za mirundi ziringa ebiri oba kalugambe si ebiri gyokka bati nga mingiko. Then tuba nekyetuyita Hellenistic period. Eyo period tugamba nti nno erimu ebyafaayo ebyabuyonaani beta ba Greek oba Greece. Then ebyafaayo mulimu beeramu of course tubeeramu olulimi, mbeeramu obuwangwa, mbeeramu n'ebintu ebyenjawulo. Kakati yetunulira eyo nti yali yakintabuli nti mwe bayonaani, then ate mulimu ne bakiyita Macedooni, then tubaanemu nekituyita ate Abamisiri. Okitegedde nti kale obwakabaka bwa mirundi giweze nti mbisa bye bya Alexander the Great yagamba bannansi oba yalinga akulemera akabaka nti ndo bagende maaso nga bawasa abantu abaali abatali babika byabwe, abatali babuwango waabwe eno gye baali bagenza okuba nti bawamba. Kati abamu bawasa abaperusi, abo ne bawasa aba Egyptians bwe batyo mpola mpola. Kakati no kitegeeza kyekyo nti olwo obwakabaka obwa Macedooni nedisema around twalaba nti obwakabaka obwaba Greek ne bwegatta obwakabaka nate obulala obumanyiddwa nga obweno gye bajja emanyiddwa nga mu Africa ku saidi eyo. Akati nno kiba nti nno katulina ekiseera ekyo oba period eyo yatandika okuba nti weeri mpola mpola ng'ejja etambula gemunanga atuuliriza. Akati nno eyo period nga bwegambye bwejjanga etambula bwetyo nga ekavaliza ekituntundu oba gutuntundu gwe gutyo netuuka ku baali bakabaka oba bagenda mu maaso nga bateking over mpola mpola okuva ku Alexander the Great amaze okuba nti afa. Waliwo abamudiyambigere be bajenerali abaali bafuuse oba be yalinga akozesa nga bagovernors bitundu ebyenjawulo byateekebwa ne bamukola ki bamufugirako nga bamusolezako omusolo ogulina okuba gukulaakulanya obwakabaka bwe. Naye nekyaddirira nga bwe nagamba bajeno bennyini baava ne bagamba nti kyali kituusa ekiseera nabo babiri nga munaye balya ku kintu, balya ku keeki. Era mu kulya ku keeki eyo kwe kusalawo bo bennyini banaye bafuuse kati ate nate abakulembeze ab'ebitundu ebyenjawulo bakole obwakabaka obwabwe. Era babugabanagabanaawo babugabana amaze okuba nti batta abaana ba Alexander the Great ababiri abaali omwana omu, in fact omwana omu yalina omwana omu owokubiri yali ate muganda we naye ate muganda we ng'alimu kye bayita obwa zolozolo Alexander owokuna. Ate ono omulala omwana waani Alexander actually owokuna oli yali Philip owokusatu. Kati ono Alexander owokuna yali mwana muto Alexander gwe yazaala nga already Alexander the Great amaze okuba nti afa. Then ate Philip ono owokusatu yali amaze munaye ng'agwamu kazolozolo baga atali Philip kuba nti afuga. So bonna batanga bakyali baana bato bajeno bano bennyini ne batwala munaye ekintu mu maaso. So bajeno bayegabanya kye bayita obwakabaka obwa Alexander the Great ne butematamamu emirundi. Ekyo nakigamba ne Bayibuli ekyogerako bulungi nnyo emuku ebyo ebirooto Daniel byagenda maaso okuba nti akola ki avvuunula obwakabaka obumu bwe buli banga bw'amaanyi nnyo ne buyulikayulika ne butemebwamu oba ne bugabanyizibwa abantu ab'enjawulo. Ano kyekyalabika naye naga nti no emphasis oba essira twalisimba nnyo eno abaana ba Isirayiri gye baali mu bwakabaka buno. Era twatuli nate baali mu kusaidi eno eya omusajja amayiddwa nga Ptolemy asookera ddala. Waba yatandikawo obwakabaka yatandika atya? Jjukira nti no ye batwala ekitundutundu ekimayiddwa nga ekya Misiri. Era Misiri jjukira nti obwakabaka obwo bwali butwalibwa Falawo.
kale batwala n'obukabaka buno olwo abaana batandika okuba ndi munakyo bakikwata mpola Ptolemy n'agamba agenda kuteeka kye bayita dynasty ye obwakabaka bwe nga bwansikirano nti abantu bonna abanamuvaamu bajja okuba nti bakola ki bagenda mu maaso okuba nti bafuga abaddiza obwakabaka buno. Era yagenda mu maaso muganda nga atuliriza n'abanga beefuze kye bayita ku saidi eno. Twalaba Ptolemy eyasookera ddala ne tulaba ate nga amaze okuba nti afa omutabani Ptolemy owokubiri n'akwata mu kintu ate naye waje bwati bwafa omutabani owokusatu amayiddwa nga Ptolemy owokusatu ne n'akwata mu kintu. Era Ptolemy owokusatu ebyaddala ono yali yawasa nate omukazi nagga nti abakazi baabwe babayitanga ba either oyinza omuyita Cleopatra, oyinza omuyitanga Arsinoe, oyinza omuyitanga Berenice. So ebintu bye baafunanga byebyo. Akati Ptolemy owokusatu yali yawasa omukazi bamuyitanga Berenice owokubiri. Era muganda nga atuliriza embeera ebanga etambula bwetyo mpola bano betwogerako bombiriri bano Ptolemy owokusatu ono yagenda maaso n'afa omwaka twali mu December awo omwaka gwa 2022 BC. Yesu nataka kubanga akola ki nga ajja. Era Ptolemy owokusatu bwafa nga kabaka munnange kigambibwa omutabani era kyali mwana mutototo nga nataka kuba nti akula kiri awo yalina emyaka 20 egy'obukulu. Naye nga ate ono jjukira ne bakabaka yalabanga nga anaso kwanda nafuwa yayitanga omutabani we gwalinamu essuubi ne bafuga naye nabiranga ekyo bibasobola mu maaso mpola batyo ne bazimba obwakabaka nobanga bw'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira. Akati noono naye yayita omutabani ne bafuga naye. Era bwamufuga babeera nga bafuga naye kitegeeza nti omwana amuyigiriza kye bayita obukodyo obw'enjawulo. Era mugana wange bw'amuyigiriza obukodyo obw'enjawulo okigira nti obudde bwonna agenda kuba nga akola ki nga agenda kubanga ekintu akikwasaganya mpola. Kakati nno Ptolemy ono owokusatu owokuna kati asikidde kitaawe gwasikidde wayita Ptolemy owokusatu. Kati entebe agimuleseemu. Entebe bwagimulekamu wafiira kitaawe ono Ptolemy owokusatu nga obwakabaka buno bwe tuyita obwa Ptolemaic Kingdom obwakabaka bonna obwali butwala Misiri saako Palestine saako Israeli weri obudde buno bwali bw'amaanyi ebyaddala. Era ng'omusajja yabuleka waggulu nnyo maze okuba nti bukuba obwakabaka obwaliwo bonna bonna bayitanga rival kingdoms nga waliwo obwakabaka mwayitanga obwa Seleucid mu lutalo olwokusatu olw'Abasiriya luyitanga luyita third Syrian war olwaliwo kati wa 2:6 paka 2:1 BC. Era nga ono amaze okuba nti akikola bwatyo ne sente yalina ono Ptolemy owokusatu kubanga ateeka sente nyo bayita opposition eri mu Buyonaani okuba ndi munange abaali balwanagana eri mu Antigonid oba mu Macedoni yatekanga mu sente okuba nti munange balwana kusaidia kubanga balina ku kibaita akakwate. Akati nno nga tumaze okulaba Ptolemy owokuna asikidde entebe eya kitaawe ebyaddala bwe yali nga alina emyaka 20 egy'obukulu. Bamuwa nga akula bamuwa abasajja abalina okuba bamukwatako nga bamukuza nga Alexander the Great kitaawe yamuwa abasajja abakabi ba Aristotle ne bamukwatako nga akula bamusomese bamuyigirize bamutraininge bamutendeke. Kanono naye Ptolemy owokusatu we yali nga akula kitaawe yamufunira betuyita ba aristocrats abasajja bakalimagezi banokuba bamusomesa mwe bamubangula. Omu bamuyitanga Sosibias, then owokubiri bamuyitanga Agaskol zono yali muganda wa Ptolemy yali muganda wa mukyala owokubiri owa Ptolemy owokuna webayitanga Agaskoria. Kati ono yali muganda we kati ng'aninga omuko bati yali mukulu naye nga ate akola ki nga bamuteekawo kubanga abo benyini awo kuba nti bamulabirira bamusomesa. Kati nga bamutikkira ono Ptolemy owokuna bw'atikkira okubeera kabaka omukwawo baabwe bamu okuba ne bamulabirira bamusomesa amayiddwa nga Sosibias aba bakuza. Kigambibwa nti nno Sosibias ono yateekateeka olukwe olw'okusaanyaawo bonna abaali wansi wa royal family nga balina okubanga ng'agamba tino bano alina okuba nti abajjawo omusekinoomu kubanga bayinza okwagala ate okulya entebe y'omwana mpozi n'okumuopoozinga nga ye nti alina okuba nti omukuza. Akati nga lukyali kwebwo amaze okuba nti ekikola ekyo ate ekyo okuba nti bagenda okutta aba royal family bonna abayinza okuba nti bavaayo ate balwanyise n'omwana. Ptolemy owokuna yalina anko bamuyitanga Lysimachus ono kigambibwa nti naye
mu kaseera ko yattibwa kubanga yali omu kwabo alibaga nti nno singa enti bwe mwana emugwa mu mugalo ba papa ffe tugikwata. Era nono naye yattibwa ku orders ezaani ezono that is Sosibias omukuza. Ptolemy wetwogerako maama we gwe bayita that is Berenice owokubiri, kigambibwa nti noono yali yayagala nnyo ng'era obuyinza bonna abutunulizaani muganda we omuto omulenzi gwe bayitanga Magasi. Ono Magasi kigamba nti no yakomandinga alina ekibayita military command, bamukkiriza musajja musirikale mulungi nnyo ddala era nga ali popular nnyo n'amagye gamukirizaamu. Naye kigambibwa nti no lumu yali ali mu kuba nti anaaba namupangira namuteera kibayita olweje, amazzi gano agookya ageeseze muganda wange ng'anaaba, ne bamuyira amazzi mu kinaabiro gye yali eyo batula mu bibaafu bino bye baakolanga. Musajja temuteramu amazzi agookya ne gamubabula paka kufa, era yafiira mu kinaabiro. Ono Magasi ono maama wani wa Ptolemy owokuna gwe yasitunulidde nti ayinza okuba nti akwata mu ntebe eno singa omutabani abeera lujongoyongo bw'atyo. Okitegedde kano ne bamugjawo ng'ani akikola Sosibias ono Sosibias kyekimu ku ebyo yogera maaso kwakola. Muli nga tugenda mu maaso ng'akyatudde ku ntebe. Berenice maama we wetugamba Berenice owokubiri, maama wa Ptolemy owokuna munange yafa wayita kaseera katono n'afa, era nga kigambibwa nti noono naye munange yaweebwa buweebwa katuwa bamulunga, era nga alimega okumulunga bamuyitangani Sosibias. Era mu biseera ebyo sister wa Ptolemy omu kwabo abakulukulu gwe bayitanga Asno owokusatu, muganda nga atuuliriza, bamuleeta mu lubiri. Bamuyita mu lubiri naye okuba nti abeera mu lubiri luno ne kabaka. Kitegeeza kyekyo nti edda bano abantu basiriwalanga banakiyitanga munange incest yalinga wo nga tebamuwulira tebamufiiringa tebakola ki ng'era bawasaŋŋana. Era ono mune mumuleeta okumpi sister we Asno owokusatu nageti agamanya bagawanga babayita bakwini bano badakwita Asno baguyita Berenice oba imaze okuyita Cleopatra. Kati ono Asno owokusatu bamuleeta mu lubiri, ono Ptolemy owokuna mwali nga kabaka, era omuleeta bano bawasaŋŋana mu mwaka gwa 22 BC. Nagati nno edda nakigambye eddolero ekyalinga common nnyo mu nkola eno royal family zino eza Egypt, ate enkola yaleetebwa bannaffe bano abamanyidwa nga aba Ptolemy bagikolanga bwe batyo n'ebiranga egenda mu maaso mu bwakabaka obw'enjawulo. Kati muno munange maze okuba bagattibwa, omwana awasiza sister we yafuuse n'abakyala mu mwaka gwa 2022 Yesu atana kubanga ajja tuga ku BC. Kakati kabaka amanyiddwa nga Antiochus owokusatu yamaze okuba nti atwala entebe ey'obwakabaka omanyiddwa nga oba Seleucid. Eno kyogera ku Seleucid tuba twogera ate tuba tuzeeri mu Greek oba Macedonia obwakabaka obwo. Bano gye baava ba Ptolemy. Era ono nga maze okulya entebe baga yali musajja nga wamaanyi nnyo buli omu ng'amutya, era nga gamba budde bonna yali yeeyamye n'alayira okuza obwakabaka bwe abuzzeewo ku mutindo ogwa Seleucid. Kyokka nga jjukira obwakabaka buno bwali bwakuyibwa kitaawe woono amanyiddwa nga Ptolemy owokusatu n'abussa wansi. Kakati nno nagamba nti nno bye twalaba mu ntolo olwo olwokusatu olwa Siriani wo lwabakola bubi nnyo olwa kitaawe woono Ptolemy owokuna, n'olw'ensonga eyo alina okulwana okuza ekitiibwa kyabwe. Otuuka mu gwa 2021 BC ng'ayise omwaka gumu gwokka nga Ptolemy owokusatu amaze okuba nti atikkibwa munaffe atuuliriza. Kigambibwa noono naye abamwita Antiochus owokusatu alumba munnange amatwale agaali eri mu kitundutundu ekya Siriya, ate amatwale gano nga gali bwakabaka oba Ptolemy munnange. Era kasabira nga abalumbye naliko kibaita resistance ne bamulwanyisa, era gavana yali mu kitundu ekyo ng'alwanirako ng'afugirako Ptolemy n'amulwanyisa. Bamuyitanga Theodotus ono munnange walwanyisa amagye gono omusajja kabaka amanyiddwa nga Antiochus n'agagoba ne gaddayo ne gagenda ebuvanjuba eyo. Era ekyaddirira kulaba nti nno kuddamu kuwanagana ne bamanager ne bagavana abali ku saidi eyo mu media obayitanga Moroni. Mu mwaka gwa 2019 BC Antiochus nga kabaka n'agezaako nate omundi omulala n'alumba n'awamba ebibuga ebyali ku mwalo, n'abiwamba
n'abigatta ku kye bayita obwakabaka bwe obwamamayiddwanga obwabaserudisi. Era bino byonna abijja kwani? Abijja ku Ptolemy, kubanga Ptolemy yali mu kontro yabyo okuva mu gwa 246 BC. Amangu ago amazima ddala general amayiddwanga Theodotus yalaso okubanga munange amaanyi gamuggwamu nga naye mu Ptolemy mu bwakabaka bwakyamumatira nnyo. Munange labanga ebyaddala bamugeeti nno gwe tokyalina kyotuyamba, laba n'aswitchinga sayidi n'agenda ku sayidi eri munange emuwambye eyabwakabaka amayiddwanga obwala Seleucid. Era watuuka eyo ebyaddala yagenda n'ogutuntu gunene nnyo n'amagye n'abantu abamukiririzaamu okuva mu Ptolemy n'akyala nago n'agenda mu obwakabaka amayiddwanga Antiochus II. Then tuba tuli awo nate ne tulaba waliwo Ake wamu ne Tyre bano baali wansi w'obwakabaka buno obwa Ptolemy, nabo ne basala ne bawanika ne bagamba nti okay, naffe tusaze tugenze. Era ne bawe n'ebitundu bali bagenda basokwane bakuuma okwali Sidoni wamu ne Dora. So mu masakati ga bino ekyaddirira ne babeerawo kyewaita olutalo lwennyininyini olw'okuba batwa kibayita Alexandria. Sayine side olw'okuba ndi balwanagana. Ono olutalo lwali lukulemera musajja generali amayiddwanga Cleomenes II. Ono yali munanga atwala obwakabaka amayiddwanga obwa Sparta. Era kigambibwa nti nno yali threat y'amaanyi nnyo, kikangabwa eri obwakabaka n'obukulembeze obwa Ptolemy n'owokuna. Jjukira Ptolemy II kitaawe yali yasuubiza okuzzaawo okuddiza ono Cleomenes II, n'amusuubiza okuba nti ajja mulwanirako baze obwakabaka bwe eri mu Sparta. Era naye yali amwana obudamu ng'abeera mu Alexandria wamu n'amagye ge yalina aga mercenaries 32. Era nga baga nti n'obudde bwonna agenda kuba nti amuyambako bane bakola ki? Baddayo balwanire entebe y'owa Sparta abeere ng'amuzza ku ntebe. Nekitayo bw'afa ono amayiddwanga Ptolemy II munange ebirooto by'ono musajja nebanga ebiziikiddwa. So n'abeera ng'abeera mu Alexandria wabeera awo alinda we bali muyambadde ate munange afune ng'aclaiminga kye bayita obwakabaka bwe. Ptolemy II mu biseera ebyo wamu ng'ali naani nono musajja w'omuguza amayiddwanga Eusebius. Kye baakola baali baamatira nnyo ng'era bamwagala ono omusajja amayiddwanga Cleomenes II. Naye ne bagamba nti nno singa oluusi bayinza omulabanga ayinza okusookeddera nga oli Magasi muganda we akyaliwo, babanga ono ayinza okuba nti abajja bayambako okonfrontinga oba okuba ne muganda we amanyiddwanga Magasi abenga tasobola kuba nga akola ki? Atunye entebe eno. Ne Magasi bw'afa, Ptolemy II wamu n'omunywanyi we ne baggwamu amaanyi nono ani Eusebius agagala okuba ndi gakola ki? Gawagira ono Cleomenes II okudda ku ntebe eri mu Sparta. Era kye baakola ne bamutwala mu Sparta ne bamuteeka mu ki? Ne bamuwaayo ne bagamba nti wuuyo mudinge naye, era ne bamuteeka mu kye bayita house arrest ne musibira ewaka. So mwaka gwa 219 BC Ptolemy ono ng'ali ku kitundu ekimanyiddwanga ekya Canopus, gye bazimbira jjukire Canopus waliyo kye bayita temple yeekaalu gye bazimbira bakatonda baabwe ab'Obugriiki. Kati ng'ali eyo kigambwa nti nno Cleomenes ono baali bamusibidde mu nnyumba n'atoloka. Era bw'atoloka n'ageza okuba nti ayagala okuyeekera babere nga balumba Eusebius n'amagye agamu kwa byadduka nabo. Naye ye mpozi n'abagoberezi be munaffe atuliriza ekyaddawo kyali kimu kyokka, basinkana mu kye bayita Alexandria. Nga yakuba nti yagamba nti kalwanirire nabo bonna abaali basibiddwa asobola okuba nti abata bwe bafuna eddembe lye. Naye munange okulumba kuno tekwayitamu, tekwali successful nakamu nakedagala, kubanga abantu abali mu Alexandria byasangamu baagala muna correspondinga ku kye bayita koolo ye okwekalakaasa okujjako obwakabaka. Era ekyaddirira munaffe atuliza ono Cleomenes II wamu n'abagoberezi ab'enjawulo abaali batuuse okuva mu nnyumba wamu ne makomera byalinga bamaze okuba nti ajjamu olwakitegeera nti nno ddala abantu babayagala tebabeetaagira ddala musajja tulumu n'abawagizi be ne beewa obutwa ne bejjawo ne betta. They committed suicide. Okitegede? Era munnaye oyo ng'avuddewo kati Ptolemy II takyalina balabe bali awo, wabula tuddeyo eri mu kye tuyita eri mu bannaffe Abamasedoni. Antiochus II yali ayagala nnyo okuba nti yeddiza kye bayita ogutuntundu gonna ogwa Syria. Era kigambibwa nti ono ng'akyaliwo awo ng'awambye omutundu omw'enjawulo yatandika okunegotiatinga ceasefire
obutaddamu kulwanagana ne Ptolemy ono owokuna. Era bano bakkiriziganya naga nti bwe kibayita emirembe baleme kuddamu kuyiwa musaayi bwebere ku saidi ye. Naye Antiochus ono yagaana okukonsidaringa nti nno ebyaddala waliwo ebitundu byajja ku kibyabba ku Ptolemy owokuna then abimuddize n'agaana. So bw'agaana Ptolemy naye nagamba nti bw'oba ogaanye nange nyinza sijja kukkiriza kolaki kufuga gutuntundu gwa Asia Minor nga bwonsabye. Era ogenda kuba oli considering ng'omuyeekera ne kooti ennyini ejja kusalira omusango gwo nga ayaga okuba nti olumba ffe. Munnange kyali kimu kyokka kuba nti bano bwe tudda kuba n'abakuza be baamu okuba nti bakuza, that is Sosipius Sarcopos ne Agathocles, bano bakozesanga kyebayita ceasefire okuba nti ng'abateesa emirembe ogezaako okuteeka mu shape oba okuzza empisa mu magye agabatwemi gonna gonna. Akati ate eno amayiddwa nga Antiochus owokusatu ageza okuba nga akola ateeka kibayita olutalo. Era mu mwaka gwa 218 BC kigambibwa ono kabaka w'Abaserusiri kye yakola yavaayo ne bagenda kulumba amagye ag'Abaptolemy ku mazzi wamu ne kuki ne ku lukalu. Era nga kintu kimu kyokka yerize Syria ebirenga ye. Then mu kulwanagana okwo yatwala ekimu ekimayiddwa nga Philadelphia n'akitwala. Naye ate yenemibwa okuba nti atwala that is amaserengeta ag'ekiko ekimayiddwa nga ekya Beka wali mu Damascus ompozi ne mu Sidoni. Era kigambibwa munafu atuuliriza mu mwaka gwa 217 BC Ptolemy kabaka ono kati owa Misiri nga gyakulira era nga gyafugira wamu ne mukazi wate muganda amayiddwa nga Arsenal owokusatu bakulememu amagye aga Misiri ne bagalumba ne bagatwala paka mu kitundu ekimayiddwa nga Levante. Odoga ku Levante munnaffe twogedde kati kutwogera ku nsi ezibulaniza oba eziriraanye kibayita ennyanja enemayiddwa nga Mediterranean Sea era butundu biri ebyobuvanjuba. Kuno kuliko nga Syria kati olunaku lwaleero, kuliko Lebanon, kuliko Israeli, kuliko Palestine, kuliko Jordan, kuliko ne Cyprus. Akati bano kabaka amune n'abakyala basitudde bakuddemu amagye ga Egypt bagenze awo wenyi mu katundu aka kamayiddwa nga Levante. Awo ne basingana nani ne Antiochus owokusatu ne basingana amajege ne bero kibayita olutalo olumayi ekimu ekimayiddwa nga Echarafia. Ennaku zombi zaali 22 mwezi gwali gwa mukaaga omwaka 2017. Era kigamba nti nno luno olutalo lwali lusinze okubeera olw'amaanyi ennyo mu bwakabaka buno bwennyini obwa Ptolemy, kubanga kigambibwa nti n'abasirikale abasukka 15,000 beetaba mu bayita olutalo luno mu kibeera close range, mukono ku mukono, kyambe ku kyambe, sikasuka mafumu sikolaki nedda nga betuukidde bati. Ng'olutalo lutandika luno kibagamba nti waliwo amagye aga Ptolemy nga kabaka oba kabaka bagayitanga elephant forces gayita ku ttaka kigenda galumba, then aga Antiochus nago ne gaddirira. Era abamu badya ku ndogoyi, abalatambulidde ku kibayita enjovu anabaddamu ku ndogoyi. Era ekyaddi ekyali kimu kyokka kigamba nti nno mu kulumba bati bakwa amagye ga Ptolemy ekituntundu ekya wansi ne bagabana bakoleshi bagamenye. Polybius ono kigambibwa nti nno yayitayagala nnyo Ptolemy ono wokuna. Era mu kulwanagana awo decisions batekinganga ogenda ku battle line zalinga zitya nti ambazangamu kyebayita amaanyi okulwana okulaba nti nno bagenda mu maaso okuba ndi bawangula amagye gano. Era ekyaddirira amagye aga Seleucid oba kabaka obwo obumu bagakuba agamu ne gadduka. Era Antiochus ono owokusatu yeringa kyagenda maaso okuba nti bakyagoba abasirikale bano aba Ptolemy ku saidi ene ya kkono. Era wekizuula nti nno kyekibuddewo ku saidi eri nti abasirikale babakubye babasse nemune nga talina kyakusalawo nakamu nakeddagala wabula kudda mabega, talina choice nali street nga nadde mabega paka ku kibiru kimayiddwa nga Antioch n'abeera eyo. Olutalo nga luwedde Ptolemy nga kabaka wa Misiri owokuna yanga okuba nga akola mu kuba nga azza kibayita embeera. Syria eno yamaze okuba nti agitwala era kwe kusindika omu kwabo bajenerali be abalwanyi bakomanda ate omukuza abayiddwa nga Sosipius agende bateese nani ne Antiochus owokusatu. Era munnange ekyaddirira mu kuteesa tebateesa kiri awo, kubanga omusajja yafuna amagye ne balumba bulumbi ekitundu kya Syria
ekyali kyawambi bwono amanyiddwa nga Antiochus. Era mu kukirumba Antiochus owokusatu munnange yakkiriza ndi bateeke omukono ku ndagaano ey'emirembe. Era endagaano gye bateekako emirembe eyo, Ptolemy owookuna nga kabaka wa Misiri yatwala territories ez'enjawulo ezaali zibalwanya ng'olutalo lwakatandika. Era n'owakako nomeddwa nga obwa Serusiya ebyaddala nabo ne bufuna munnange akatundutundu katintini ne babone ku gold ge bali balwanira ennyo yali mu kitundu ekyo. Akati ngenda kusomeza 12 Oktoba munnange omwaka 217 BC, Ptolemy nga kabaka owookuna akomawo nate mu Egypt ewaali Namulondo mu kitebe ky'ekikulu yena okuba munnange alamulira. Era obwakabaka buno nga buwangudde okulwanagana okwo konna bava ne bajaguza. Era mu kujaguza yagamba abantu bonna bakulembeze ab'enzikiriza bali nga basaba, bali nga bawaayo kye bayita ebiweebwayo nga bebaza bye babakoledde. Baliko kye bayita ebijaguzo ku Memphis, era mu kaseera kennyini ako Ptolemy nga kabaka kwekusa ekirangiriro ekimanyiddwa nga Raffia Decree. Etteeka Raffia Decree nga ligamba nti nno oyenna kasita anayisa olugayumba commanders nga wamagye mukitegede nga wamagye bajja kuba mukolako nga muyize bulagira, bajja kumutta kubanga endagaano gye bagize egamba balina okuza bayita emirembe. Muno omusajja amaze okuba nti awangula olutalo olwokuna olwa Syria lwetanga Syria War. Antiochus amaze okufuna ekibayita amaanyi ge yengaye azzeeyo bakoze ekibayita endagaano, azze kusaidia nazze ewaka. Ekyaddirira Antiochus agakalumba ate balaba abalala ono amwesonyiwe. Ekyaddirira muganda nga atuliriza kigambibwa nti nno Ptolemy ono owookuna yalaba okubanga addamu okuba nti azimba kye bayita obwakabaka ne influence okuba nti addamu okuba nti munange yagitereeza. Eno ku butaka gye bali kye bayita mu Misiri oba Egypt, ate neeri mu Greece age bazimbe kye bayita bateeke bamupraisinga kubanga wangudde entalo ez'enjawulo. Era ekyaddirira muganda ng'atuliriza kwe kuba nti nno ye kennyini ng'amaze okuba ng'anegotiate kye bayita peace deals ez'enjawulo wakati w'amagye. Era ng'ate butereevu nnyo okwenyigire mu ntalo endala okwandiga kuba nti afuuka omutabaganya. Era olutalo lwalugenda mu maaso wakati wa Macedonia wamu ne Abaroma. Roma nga republic bali bakuba nti bano beefuga bafuke bati obwakabaka bwabwe. Era bali olutalo lumanyiddwa nga First Macedonian War waliwo 215 paka mpozi 205 BC. Kati Ptolemy ono owookuna kyeyakola yawangayo ssente aziwa ebibuga eby'Abagreek ab'enjawulo okusobola okuba nti munnange afuna feva yaabwe. Yewe ne bateekangamu ssente balwanyisa Abaroma kubanga Roma era asobola kubanga naye okuleeta amaanyi eyagala amatwala ag'enjawulo agali mu Greece. Era muganda ng'atuliriza ezimu ku ezo cities yateekangayo ne bazimba kye bayita ebisenge wali ku Gotini bukimanyiddwa nga Crete eri mu Greece. Era Ptolemy ono okumanya teeka akasente ke bateekangayo munnaffe bamubulangamu oba n'okumuzimbangamu ebintu ebyenjawulo ng'ebijjukizo bazimanga statue naye okuba bazikiririzaamu ye nga kyagala kiri kimu kyokka kasozimba statue ne mugisinza ne mugikiririzaamu kizo bagana ng'olina okufuna kasente ke. Era muganda wange ku bibuga emeddwa nga Rhodes wamu ne Oropus bazimawo statues nga Ptolemy owookuna. Era wogenda te mu Maserengeta oba mu bugwanjuba Ptolemy ono kye yakola naye yateekako kye bayita omukwano ogwaliyo wakati w'Abaroma ne Carthage tuziga ng'ekibuga ekyali mu North Africa, mu mambuka eno mu Africa. Bali mu kulwanagana abo nga bali mu kulwanagana bombiriri mu tolo olumanyiddwa nga olwapunikiwo walimu mu 218 ne 201 BC. Kakati ono kigamba nti nno yeyanirizibwa n'Abaroma mu 210 BC. Era mu kwanirizibwa Abaroma baamugamba nti nno abayamba bwe ku kye bayita eŋŋano bawe ku bantu baabwe abaali bafa enjala ate nga bali mu lutalo. Okitegedde kati okuzzawo omukwano bayita akola omukwano n'Abaroma abeesembereza kyokka nga y'omu yali awa ssente Abagriiki babere nga balwanyisa Abaroma. Waroma musaba mbwa nti owaayi abantu baffe bafa tukole mukwano tuwe ku ŋŋano tuwe munanga amagye gaffe gafune ekyokulya. Era kigamba munaffe atuliriza
nga beyadi embigere bonna bataatabe ne bajjajjaabe. Ono Ptolemy owokuna yakumwa omukwano n'obwakabaka obulala ng'omanyiddwa ng'okuba obwa Syracuse, wansi wakabaka amanyiddwa nga Hiyero owokubiri. Era teyakoma ne ku ekyo ne muzzukulu we ewa Hiyero owokubiri bali bamutikkira mu 215 BC. Ono avaayo n'agamba balina okuba ne bateekawo kye bayita balance, ng'ateekawo kye bayita omukwano ogw'enkalakalira. Kakati ebyaddirira byali nti buli tono lwabeeringawo nga baddukire ne Ptolemy ng'ageza okuba nti abayamba, era ng'abayamba atya yawangawo kye bayita obuyambi, abeere ng'ataasa banne ng'ateekawo kye bayita omukwano ogwo ogw'enjawulo. Kati ng'obwakabaka bwalinga bonna gambe obwa kitaawe wamu ne jjajjaawe, ono Ptolemy gwe twogerako owokuna yennyini ng'amaze okuba ng'alinnya ku nkasi, amaze okuba ng'atwala kye bayita entebe, amaze okuba nti awangula kye bayita entale ezimu, yagamba bamusinzenga era bamuteekako n'ekitiibwa ekimanyiddwa nga Theos Philopater, ekitegeeza Father Loving God. Oshegede Father Loving God. Kitaffe ayagala ki? Ayagala Katonda. Naye nga bali bategeeza ki? Si Katonda nti ono ayagala Katonda, nedda yennyini bamusinza nga Katonda. Era ateekako kye bayitanga cult, okuba nti asinzibwa nga Katonda yennyini. Era otolugenda okugayotibwa pa olumaliddwa nga olwa Syria olwokuna. Ono enkola gye yateekawo bagitanga dynastic cult, nti yateekawo enkola nga yabuwaze okuba nti bamusinza masinza ag'enjawulo nga kabaka aliko, bamusinza Katonda aliko, ne basinze ku nga basinza Alexander the Great wamupozi ne baani ne bakitaabe abaddako. Era kigambibwa amaze okuba ne bawangula entalo ez'enjawulo, Ptolemy ono owokuna wamu ne mukazi we Asino owokusatu nga badde ekitiibwa ekyo Father Loving Gods formally ne batandika kye bayita cult eyo nga mubasinza businza. Toyita Katonda linnya lina tonna kuyita bano bosooka. Kyali kitegeeza ki muganda batuliriza? Babongerako ebitiibwa era kye bayitanga the priest of Alexander the Great bakibawa ekitiibwa ekyo. Era ekirala ne batandikawo n'ebikujjuko eby'enjawulo, ng'ebikujjuko ebyo babayita amannya ag'enjawulo. Omwaka egugwa balina okuba ne babakuza nti olunaku lwe bawangula entalo era nga basinza babawayo n'ebiweebwayo eri bo nga bayitanga bakatonda. Muganda wange ekyaddirira kyekyakuba nti nno n'abaana bennyini wamupozi n'aba nga kitaawe yali bamusamu kye bayita ekitiibwa ekyo. Ekyaddirira kyali kimu kyokka, kubanga ono bamuyita ate naye bamuyita Katonda, ne mukazi we bamuyita Katonda. Kale basinza businza nga bogenda mu masinzo mu yeekaalu yalagira nga kati tulina okuba nti ebeera. Ptolemy ono owokusatu yagamba ekintu kimu kyokka ekisooka ddala nti bagende ku ntaana Alexander the Great we bamuziika wamu n'amalaali ge gonna, then bagende bakabaka bonna be yavaamu tuga ku kitaawe ne jjajjaawe Ptolemy owokusatu n'owokuna. Then we batuukayo basooke bagasaanyeewo, era ne bagenda mu Alexandria ne basanyayo entaana zaabwe. Nga kyagala ki? Nga yagala nnyinnyini okuba nti akola ki? Ye kennyini okuba kintu munne ng'akikola ki? Akikwasaganya. Era kiyagamba olwasaanyawo entaana eyo n'alagira bazimbe kye bayita entaana endala ng'eri mu pyramid form. N'akwata ebisiganye byonna ero ng'eri mu lubiri wali mu district ya Alexandria bwennyini. N'akwata buli kimu amagumba aga Alexander the Great ebisigalira bye ne bakabaka bonna bakitaabe bajjajjaabe n'agateeka wamu n'agaleeta n'agabeera nga agatadde wamu awo. Era wagateeka awo n'agamba nti nno bagakolerako n'emikolo abantu basinzenga nga basinza entaana eyo eya Alexander the Great wamu mpozi n'eyabajjajjaabe wamu n'ekitaawe. Akaseera ke kamu nga atuuliriza ono gwe twogerako Ptolemy owokuna. Era nga Ptolemy yasookera ddala mukazi w'amayiddwa nga gwe bayitanga Berenice. Nabo bava ne bagamba n'ekitiibwa jjukira bali Ptolemy asooka ne Berenice asooka baba ebitiibwa ebya Theo Ceteris, ekitegeeza Savior Gods, nti bakatonda abanunula oba bataasa. Okitegedde mu bwakabaka bwe baalimu obwo. Kati noono naye yagamba abasumba bonna abakulembeze mu yeekaalu mu Alexandria bonna nenga ekitiibwa kye babawa kisinga ku ekyo kye babawa jjajjaawe yasookera ddala
wamu ne mukazi we yasookera ddala kyebamuwa wamu ne mukazi we. Era ekyaddirira mu mwaka gwa 2015 BC yateekawo kye bayita enkola empya. N'agamba ne mu ggwanga ery'Abuyonaani eri mu Greece mu kibuga bazimbeyo kye bayita bazimbeyo ebijjukizo eby'enjawulo. Then neeno mu Egypt ne bazimbayo kye bayita Greek city y'aba Ptolemy. Era nagiredicatinga naga nti neeno yaffe ng'ennyumba y'aba Ptolemy mutusinzanga. Munange mu 2011 BC ebyaddirira kabaka Ptolemy owokuna ebyaddala yali yatandise nate okuba nti yateekawo nga amaanyi ge geyongeredde ddala. Nga geyongedde naga nti si ye yekka, n'alagira nti maama we yali amaze okuba nti afa, Berenice owokubiri ne bamusinze. Kyekuma ku ekyo naga n'okugamba nti babenga bateekawo ne jjajjaawe webayitanga Arsenal owokubiri ne bamusinze bagone ekijjukizo bamusinzenga. Era nga kyakola babumba statue ne bagiteekaawo negenda ku buli tempo yonna nga buli kiisi muntu yenna mu yeekaalu bazitaddemu nga kikakata okuba nti okutuka n'ofukamira n'obasinza. Era muganda nga atuuliriza baazimba kye bayita yeekaalu eya Berenice, bayitanga Berenice Sosuuza. Era ng'egamba nti no Berenice who saves, awonya, Berenice awonya. Era yazimba mu Alexandria awo ku mbalama ez'amazzi. Era no nga bagamba nti nno mubona mwena abali bagenda okuba musaabala ku mazzi mwena okuba nti mujja ne mufukamira mu maaso g'ekibumbe kino ekyajjajjaawe Berenice ne mukisaba nti abakuume ku mazzi mugenda okuba mutambula. Era ati yakoma ne ku ekyo waliwo ati ng'omala okusaba oyo Berenice asookera ddala alina ogenda n'osaba ne Arsenal owokubiri jjajjaawe naye n'omusaba tugenda mu lugendo luno ne mututaase tutambule bulungi nnyo nga toli agamba. Era ne Berenice yafuna kye bayita special priestless nti ono bamuyisa prize bearer nti gye ŋŋenze nfune ebirungi. Ogenda mu mizannyo ofuna ki ojja n'ofukamira mu maaso ga jjajjaawo ono Berenice n'omugamba nti ŋŋenda mu muzannyo gundi nsaba nze mba mpangula. Era muganda wange bwekye bakolanga kye bayita maachi bamacha n'okumaakinga nga bayitoola ebibumbe bino babisaba. Kyekoma ku ekyo Arsenal owokubiri ate nagaluga nti nno ye bamuyitanga basket bearer nti yawa buli kimu kye weetaaga okuba tuyiza ebiseero byo. Era muganda wange ekidya kyali kimu kyokka, yatandika okuba nti buli kibuga kyonna agamba nti bisi yalinga queen n'abakyala abeerenga asinzizibwa abeerenga alina obuyinza obugaba n'okuwangula ebintu ebyenjawulo. Ptolemy ow'okunono gwe twogerako mugala ng'atuuliriza nga begambye nti nno ye kennyini yali Katonda, yinyinga yefuula Katonda. Era yagaana okugamba nti nno yali yayitanga bamuyite Katonda nga bayitanga Dionysos, Katonda Abagriiki Wayonaani ow'omwenge wine. Mpozi n'obuwawo n'ebyokwewu nebena babenga biteeka ku ye. Era gw'osaba abagenda okulima olina okusaba n'ofukamira ewa Katonda Ptolemy ate nga Falawo ate nga kabaka n'omusaba nga tonna kubanga olima sasa byonoonye bikomewo ofune munange ekyengera. Bateekawo ennaku ez'enjawulo n'ebikujjuko okuba nti bano bonna bajaguza. Era tekoma ku ekyo munaffe yagenda ng'akyusa amannya ag'enjawulo nga gakyusa in his honor aga nti kino bakiyita batya timuyise miteeke mu linnya lyange. Era mu Alexandria kyeyakolanga yakyusa ebintu biyitirivu nnyo nga bw'okiwulira. Yalagiranga abakulembeze bonna abayinzikiriza baberenga n'ebitabo byennyini babikyusa ne badda ebitabo holy books nga olaba Bayibuli ne bakyusamu ebigambo ebyenjawulo babikole nga balaga nti yafuga nga bamuwaana ng'omukulembeze era nga Katonda. Era ano kiraga nti nno worshiping yonna okusinza kona bakujja Katonda ne bakuza Katonda ono amayidwa nga Ptolemy ow'okuna. Okitegede n'ebifaananyi byonna bakubanga ne bekyusa bano ku bifaananyi ebibye nga ye ng'emwagala oba nga yewagala munanga abeere. Era ebyaddala yagaana okugamba abo bamulabenga Katonda amayidwa nga Apollo oba Helios oba bamulabenga Athena oba Zeus na Alexander. Mugana ng'atuuliriza nga tuse kweyo levo omusajja nga munanga yawo okuba nti munange ye asitulibwa bw'atyo obudde bwatusalako busazi.
nenga bulijjo gaba bugamba nti program emeddwa Kaluma Nywera twakigenda mu maaso era mbasibulire nubagani niwe kubanga mu butuliza nga bulijjo omulangira Kalemege gange tusigale tonakondako mube bulungi mwenaba.